Ekibuzo ekisooka kya mwami Kavuma ali Monde kiri mu Bulemeezi. Abuuza nti ntegeera ntya nti nno omusaveya ono mutuufu era singa akola omulimu gadibe nga lye ng'embwa etunda omuzigo muloopawa. Weebale nnyo mwami Kavuma, kibuzo kyo kirungi nnyo era kigasa n'Abannayuganda bangi nnyo. Lwaki kikulu kubanga omulimu gw'obupunta mu Uganda mupya newankubadde abapunta babaddewo nga batukolera. Amatendekero gonna amasematendekero aga Uganda gafulumya omusaveya asooka mu Uganda mu 1994. Kitegeeza nti emyaka gyonna egyo abapunta abatendeka abakugu babadde nga mpozi basomera wabweru wa Uganda. Bonna babaddewo babadde bakola omulimu nga tebalina bukugu na bbaluwa zibakkiriza okujjako abo baali batendekebwa wabweru wa Uganda. Nolwekyo kibuzo kikulu nnyo okusookera ddala okukitegeera tukitegeera kyamu ti omusaveya oba omupunta ono mutuufu tukimenyemu ebiti bibiri. Waliwo ebisookerwako muzungu kyalina okuyita common sense oba gwe obuvunaanyizibwa obusooka bw'osobola okutwala n'omanya nti omupunta ono mutuufu oba si mutuufu. Okusookera ddala omugyewa olabye ofiisi ye oba ekkakkalabizo lye mu kkakkalabizo lye bw'otuukamu olabamu certificate oba license entimbe olina okuba nga omusaveya gwoyogerako osobola okutuuka waakolera nga si ssimu yokka. Obwo bwe buvunaanyizibwa obusookerwako. Tubuuza abantu bangi nnyo nti omusaveya wamusanga wa simanyi wakumujja simu ye njokuba tekyaliko. Obwo si buvunaanyizibwa kakasa nti omusaveya waakolera olabyewo. Ekyo naye kyantuukako mu muzikiti omusaveya yatwala ekyapa essimu ne zivaako. Simu zivaako tolina gy'omujja alina ebiwandiiko bibebbe alina ekyapa kyo sooka olabe akolera wa. Era bw'otuuka waawo weebuuza amazeewo bbanga ki omusaveya bw'aba amazeewo omwezi gumu kisoboka naye gwe oba onywedde oba ogumye ayinza oba nga yasenguse naye gye yavudde akubuuliddewo. Twala obuvunaanyizibwa obusooka ekyo kyekisookera ddala. Omusaveya omutuufu alina okuba nga alina ekkakkalabizo, alina okuba nga alina ebbaluwa z'entimbe bulungi nnyo ku kisenge ekyekkakkalabizo lye era aba tatya kulagirirawo wasangibwa. Nti ne bw'aba taliiyo ekkakkalabizo eyo lirina okuba nga si lya muntu omu nti ye bw'aba taliiwo wasibe baggulawo. Olina okuba nga asobola n'okulekamu omuntu akuuma ekkakkalabizo eryo nga liggule. Ekisookerwako. Ekyokubiri abapunta mu Uganda etteeka limanya omuntu omu omupunta y'oyo alina license emukkiriza okukola obupunta. Abalala bonna nga akola omulimu ogwo tumuyita linnya ddala naye si mupunta. Etteeka ligamba omupunta y'oyo yekka alina license eweereddwa ekibiina ekiyitibwa Survey Registration Board. License eyo egabibwa buli mwaka n'olwekyo omupunta alina okuba nga alina license ey'omwaka ogwo. Ekyo kikulu. Kakati weetegereze nti tulina abaana baffe abasomye nga tebannafuna license. Basomye bavudde ku university abo nno si bapunta tebannafuuka. Balina okukolera wansi w'omupunta. So bw'ofuna oyo omwana bw'atu nga yakava mu ssomero mubuuze okolera wansi wa mupunta ki alina ebbaluwa kubanga mu mateeka oyo yakkirizibwa okukola omulimu ogwo. Kakati tutegedde omupunta yaani y'oyo alina license y'oyo alina ekkakkalabizo singa akola ensobi singa akola ebintu mu kyejo singa akola emirimu mu butafaayo mu bugayaavu wajja omuloopa mu bifo bya mirundi ebiri. Ekifo ekisookera ddala tuyina ekibiina ekigatta abapunta mu Uganda. Ekibiina ekyo tukiyita Institution of Surveyors of Uganda. Ekibiina ekyo kiyina ekkakkalabizo wano wansi wa UCB oba Cham Towers, tuyina Carabao House, tuyinawo ofisi yaffe awo. Osobola okugendayo n'oteekamu okwemulugunya nti musaveya namu okola ebirimu takyalabika takyaliwo takyakola kyanvuma takyaddamu kyonna ng'ekyakikozemu oba yagukola n'agukola bubi nnyo teyasimba mayinja teyakola kyonna ky'olina okwemulugunya ku musaveya osogenda mu kibiina ekyo. Era ekibiina ekyo si poliisi si kkooti naye kikuwuliriza ne kiyita n'omupunta
nekitegeera ensobi yavaawa mu mbeera ezimu ekibiina ekyo kubanga kyabapunta kiyinza n'okuwa abapunta abalala ne bakola omulimu gwo ogutereeza ku bwereere oba ku nsimbi ziwere wasasula mu lubereberye bwobanga byoloopye biyambulukufu nti namu omulimu ne risiiti yino gye yampa nga omulimu agutambuza bulungi nnyo so awo we wasookerwa era tukubiriza abantu bonna mu Uganda nti bw'oba olina kyolabye kitatambudde bulungi genda mu kibiina ekyo kijja kutabaganya gwe n'omusaveeyo kibiina ekyokubiri tukiyita Surveyors Registration Board eno no board ya government iteekebwawo okulungamya omulimu gw'ekipunta mu Uganda yeegaba layisinsi akati eyo omuntu esobola n'omuggyako layisinsi esobola n'omugamba muntu ojja kufuna layisinsi guno omwaka esobola erina obuyinza bungi nnyo ku nnuŋŋamya y'entambula y'omulimu gw'ekipunta mu Uganda era nayo bw'oloopayo amateeka weegali agalambika nti omuntu bamuloopa kyekiddirira bateekawo akakiiko ne kabuuliriza ne kakwebuuzaako ne kabuuliza n'omusaveeya eringa kkooti ensaamusaamu oluvannyuma ne bawa okusalawo omupunta asobola okuba nga mutuufu ng'obadde tewategedde butegeezi kyadde akola oba asobola okuba nga mukyamu ddala nga yakoze n'obugayaavu era bawa n'ebibonereza abo amateeka gabakkiriza byebibiina ebiri byosobola okugenda mu kusookera ddala naye ekinsonga yonna mu Uganda esobola okutwalibwa mu kkooti si nsonga yapunta yokka ensonga yonna mu Uganda omuntu gy'alinamu obutakkaanya nayo akkirizibwa ogitwala mu kkooti ekkooti erina obuyinza obwenkomeredde ku nsonga yonna obutakkaanya bwonna mu Uganda nga n'ensonga z'abapunta ki mwozitwalidde so oba tosobodde kugenda mu bibiina ebyo ng'olaba tebigenda kukuwa bwenkanya osobola okugenda mu kkooti n'owaabira omupunta ng'omuwaabira obugayaavu omulangira obutafaayo obulagajjavu era tulabyeko kkooti nga ziteeka ebibonerezo wabaddewo okulirira waliwo omusaveeya gwe basaba mubalirizibwa ebikolebwa emiwendo gy'ettaka valuers naye abeera musaveeya bamuwaako okusasa okulirira banka obukadde 8 so kkooti nazo zisobola bulungi nnyo nga zirabye nti waaliwo obulagajjavu oba okukola omulimu mu ngeri ya gadibe ngali so omuntu asobola okwekubira endolo mu biti ebyo ebibiri biri ebibiri ebisooka n'omulimu basobola n'ogukolera ne bagutereeza bino ekiti ekisembyeyo kya kkooti ng'ensonga endala yonna mu Uganda kisinzire kkooti nga bwebeerabye kale tweyanza nnyo mwami Kizito oyo kavuma ndooza gwe kati tukugjeeko engalo onnyonnyose bulungi